Shimala fulufiga njagala mwana wange Museveni wankubiranga essimu ng'otamidde n'enzija n'enkwebakako simpoke ebyama byonna ate abijjeyo akatambi ogenda kuba ng'okafuna mu maaso awo Winnie kate alwanagane ne bafaani obuzibu kwe buvudde nawo ogenda kuba ng'obitegeera maaso awo ensonga za Gravity omutujju n'eripazo wamma nabyo byeyongedde okulanda era nga Katikkiro Charles Peter Mayiga naye webati ate we bamuyisizaamu eggaali pengepenge naye avuddeyo n'alambulula ensonga zino nga ne Balista Timo naye y'omu ku bambalidde Katikkiro Charles Peter Mayiga ogamba otya kansuubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba vidiyo nomugimpere like era n'ensaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell emesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra. Kalo Nantongo wamma naye ate Namukasa Jane amuwadde ebibye era nga n'ekisa kya Mukama naye atabukidde poliisi ya Uganda kw'otadde ne Fiina Masannyalaze ng'enkola yaffe munnange vidiyo mugiwe like subscribinga n'enyongera okusabira mu munna abalwadde abakosefukosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa onono ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business zo nga tezitambula bulungi obanga gwe mukwano gwe byokubye okugenda ebweru nga bakulya buli ssente zo mukubireko ennamba y'essimu eri awate wamma akusomera edduwa munnange sigenda kulwisa era nga nkutandise n'omwami Simpoke onono muyina maaso awo mu katambi ng'alombojja ennaku era nga gye obujulizi bwonna enneebaka gye yabakamu ne Fulufiga n'afuna olubuto agamba nti Fulufiga yali amwebya ebiseera we yamwebakirako ne bazaala omwana ayitibwa Museveni mbu akatambi kayina maaso awo yamukubiranga atamidde Fulufiga nti akozesa nnyo ebintu ebitamiiza kati ye olwatamiranga ndowooza ng'awuli ayagala musajja ng'akubira Simpoke era ayina ne audio enneekusifu bwe buli ndowooza ye baagendanga mu kikolo ekyo obanga amulikodinga kwegamba byonna Simpoke ngenda kubanga mubawa maaso awo ng'ate abanyuma abakulembeze ab'emitendera egy'enjawulo ab'enzikiriza ez'enjawulo balamusizzaako mwenna amannya yenze Kigundo Ashimu amanyikiddwa nga Simpoke mutima gwa Uganda taata Museveni ng'ensonga endeese wano eno olwaleero eri wakati wange ne Nakangubi Jennifer ensonga ya mwana oyo gwe yatuuma Museveni ntutte ebbanga omwana awezezza ebbanga lya myaka 4 nange nnyina obulumi nga taata neetaaga omwana wange omutwalako mu kika kye naye omukazi takkiriza bwakeera ku makya era mumanyi bwakeera ku makya Pulezidenti Museveni n'amuwa ekifo kya President's Advisor ng'agamba yakwasaganya abaana ba ghetto nange nenjiye ennyimba zaali ezi 2 nenzimutwalira ennyimba yazisiima ng'emabega nnyina mikwano gyange ng'embaga nnyina omuntu agenda otutuusibwa Pulezidenti Museveni naffe tuli banaku tuyina ebitone ndi muyimbi nakeera ku makya nga nkimanyi njagala ntuuse w'omukulembeze bansapootingi mu mbeera eyo wenatuuka gyali ate nanziza mu bintu byakunkozesa obukwakulize bwe yateekawo kwegatta nze naye Fulufiga akozesa ebitamiiza bingi nga bw'anywa enjaga bw'anywa omwenge gwe nga ankubira ng'olwo ayagala nze kunkozesa kwegatta naye mu mbeera bw'etyo kituufu twali bw'amala okukozesa ebyo akyamazima kambabulire Fulufiga teri musajja amwagala talina musajja kitegeera bwakeera ku makya tugende ebbanga lyatambula nga nkozesa kaseera ne katuuka naŋŋamba mbunno yafunye olubuto lw'omwana wange bwe nawulira amawulire ti Fulufiga yazadde omwana bwe ntyo nenkuba amasimu nange ngende ndabe ku mwana wange bwe batyo batandika okunkubira amasimu nga bantiisatiisa bampambye ne batandika okunteekako emisango egitaliiyo ngayunga ebisangosango bansibye emyezi 32 nembeera mu kkomera nenejjusa lwaki nakeera ku makya nenjiye ennyimba za Pulezidenti 2 ze nali mutwalidde okunoonya akalulu mu mbeera eyo nankyayisa NRM nempulira nga sikyayagala mukulembeze wa ggwanga naye etteeka lya wano mu Uganda we liba likola nange wano wensabira bannayuganda wensabira balooya bannyambeko nange nfune eddembe lyange ng'omuntu neetaaga omwana wange nange mbeereko kati antiisatiisa siraba lwaki antiisatiisa wensabira bannayuganda ng'abantu abalala bebazi bafuna obwenkanya nange wenjagala mbufune bane Fulufiga bw'aba yansibira gwa kuvuma ye amateeka gamukwata ddi kubanga avumye buli kiramu avuma buli omu
owekitiibwa omukulembeze w'eggwanga wano wensabira amateeka gakole naye bamukwateko gamuvunaane. Ekyo kye tulinze naffe nga nsigadde nze Taata Museveni nga buli. Bw'atyo munnange Taata Museveni avuddeyo ayagala kulaba mwana we Museveni agamba nti Fulufiga yamukozesa nga atamidde mbu Fulufiga anywa ebintu ebitamiiza bingi nnyo kati buli we yatamiiranga munnange osanga nga awulira ayagala kuyoya musajja mbu ate bino byagamba mbu mufumbo si mufumbo talina musajja yadde kubanga Simple K ye yakiggalanga nga namwe muwulidde soma mbi Fulufiga munnange wobanga naawe okimanyi era nga ddala oyinza okuba nga toyagala tukimanye ffeeno naye ng'okimanyi mu mutima gwo nti no Simple K omwana mwamuzaala mwenna mufiisizeyo kadda gy'alabye ku mwana we kale ye nga Fulufiga nyongolo bajjukiza Dubai obulamu wama butambulira ddala ng'ate we yabubalira naye mabegako awo baagira ne bamunywesa oba gwali mwenge munnange ne tugenda okulaba ebifaananyi bya Fulufiga ng'ali bwereere Dubai sigenda kubita. Awo no we tuli munnange ono ye Simple K alena alaja nakulaba mwana we kyokka ate ye Fulufiga ali Dubai wama ali mu kweriira bulamu ananga abaana b'ennaku zino Simple K agambye munnange Fulufiga mukyala wange njagala kulaba ku mwana waffe Museveni nange kale bwe tweyongerayo ate noono omwana eyagamba naye gwe nanyirira nanyirira Kabaka Mwanga oyo omwana oyo yatulendinga nnyo era nga buno obudde abeera wajja Biteira be baamusembeza kale baamuzaala kaŋŋambe we batyo munnange olunaku olw'ejjo yasinkanye Bobi Wine ate omulundi gwe ogwokubiri esooka n'amusinkana luli we yatulendingira ennyo naye n'olunaku olw'ejjo ate era yazzeemu n'amusinkana jjukira famire gy'alimu baagala nnyo Bobi Wine kale bwe tweyongerayo era munnange ne Wuninwajo ononno kate alwanagane ne bafaani oluvannyuma lw'okuba nga abadde ayimba olina amaanyi ganago obukuusa oyina magic water akayimba mukamanyi kati nga bali baddamu oyina magic water kati ye Wuninwaji nga tabyagala yayagala basirike ayimbe nga bamutunuulidde butunuulizi sooka olabe ekyazzeeko nga abawagizi abagamba basirike baganye bo baagala kuyimba naye teyabeefuulidde. Niba muyimba ugenda mukolesha yammwe wali wabwere nemutulekanira. DJ Royce. We mubitambwe mukikutya kutya muyimbe kulumegende anagani wano tabatasiridemu Wuninwaji kwegamba yeetako wakubeera ng'ayomba ne bafaani nzijukire mabegako ndowooza akatiwiki yayiseeweemu nalwetera akatambi nga bafaani era kinamaze okulaba ku Wuninwaji waaba ayimba ayagala bonna basirike bamuwulirize naye ate nga kiba kinyuma nnyo kuba abayimbi abasinga anyumirwa nnyo ng'oluyimba lwayimba ng'aluyimba wamu ne bafaani be kati ye Wuninwaji ebyo tabyagala wekuba kuyimba mwe musirike mumutunuulire ye azine wayimba ate nga tewali n'omaze kumukwatako simanye bamunyiga munyigo simanye bamukwata ze sikwizi ye tabyagalira ko ddala ebyo byo bimukuulako waya ng'ate olabyawo munnange bwe tweyongerayo ne TV presenter Linda Dani munnange simanyi kiki kiri ono omwana ye buli lunaku yeeyongera ku kogono omuwala nzijukira oba yali munene ng'alabika bulungi era y'omu yabeerako video vixen ku kayimba kaba Bitusa akagamba nti bebi mundaawo teeka mundaawo akakayimba bannange ekiwala kyaka bulungi kirina amahiipu kyonna bannange olufeesi lekaleka n'ennaku zino oba omwana kiki ekimulya era nga bo bajjaaji munnange batandise dda manyi bo tebeewumuzaako omusango balengera wala ebintu baagambye mwayinza okuba nga yakwata mu kaveera oba si kibambe nga baamukyawa kugamba nga omunga ali mu depression eyo yensonga lwaki mbw akoze bw'atyo si byange nange mbijja eyo n'enzija n'embibaleetera wano kale bwe tweyongerayo ne Caroline Mako nonno avudde mu
mu mbeera n'atabukira Namukasajja eno oluvannyuma lw'okuvaayo n'akatyemula munnange engoye za Carol Nantongo ze yayambala ku konsati ye tezaanyumamu yadde n'akamu yadde n'akatono mu yenna yafaanananga mukadde yalabika bubi Namukasajja eno oli omwana yanyuma ng'ayambadde bulungi engoye zimuweesa ekitiibwa nga nokunamata kunamye n'ogamba mbu teyanyuma kati sooka olabe maaso wano waliwo ate amwanukula katono katumulabe tusobola okweyongera bannayuganda ebyokwogerako tebituggwako. So I've seen this video and what can I say? Ebivulu byawuka bannange. Nze mbadde nsaba omuntu oba ignorant oba ekintu tokimanyiiko buuza nga tonnawa analysis yo. What obuuzizza at least research, yeah? This is someone's maiden concert. Yes, okay, Deddala. And ndekifo kyerimu eri ku hotel. And you've been invited to be the official host, yeah? Over MC, whatever fits right in your dialect. And what did you expect me to come in? Mwade mwagala nyambale shorts and sneakers. Abannayuganda tuyige okuwa ebivulo by'abantu ekitiibwa. Wasanga omwana nga ali mu shorts and sneakers mu bbaala ne waba mu bikini shorts or whatever. I don't have a problem with them. Let's learn what to put on wear. Naddala ba MC baffe kino kigenda gye muli. Omuntu ategese concert ye eri ku Serena eri ku Africana eri wa. Najja noyambala shorts and sneakers naddala abawala. Tekikola. Yeah, tekikola. Era gwe awulira nti nayambadde nnyo ku kivulu kyo bambi tompita. Tompita. Chovala era nduwawo okulabika munaye mbivulu. Yes, me I put in my all, I invest when it comes to someone's invest. Naddala mu kitiibwa ky'abampitiddemu. So nannyini kivulu wabanga teyakifunye mu buzibu sira ate gwe lwaki oba kifunamu obuzibu. Ate nga yayambadde she was on point. Yeah. We had our themes. Nze nasazeewo okuweesa kivulu kya mukwano gwange kitiibwa siraba where you get the problem with it. Naye nga abaasiimye mwebale era tubaagala nnyo era mwebale okusupportinga. Bambi awulira nti nayambadde nnyo ku kivulu kyo tompita. Awo no we tutuuse munnange omanyi Namukasa amanyi okutema omugambo yagamba Carol Nantongo ono Caroline Maka avuddeyo n'ayogerera Carol Nantongo manyi Carol Nantongo bambi mwana wa yakuzibwa wampisa tamanyi bintu byakuddeyo okuyomba kati afunyeeyo abantu ate abavaayo ne bamulwanirira naye nga amazima kiri nti Carol Nantongo yanyuma yayambala bulungi nga takunamye engoye ze kugamba nga zimuweesa ekitiibwa nga mwana yoyo yakuzibwa naye maama Namukasa Jeni yagamba mbu ebigoye byayambadde actually yabiyita na bigoye mbute byanyuma ne banagije nine nga wetweyongerayo ate ku nsonga za Lipazo maaso wano nina penge nga ate atabukidde mukwano gw'enfanfe Lipazo munnange oluvannyuma lw'okuvaayo n'ayogera ebigambo eri obwakabaka bwa Buganda. Jjukira akatikiro kya Peter Mayiga yavaayo n'agamba nti ennyimba zaabwe zino ez'obuwemu tebageza ne bazikuba ku TV ne ku radio ebikontana n'Obuganda. Kati kino kyanyiiza Lipazo n'atabuka bannaki. Kati ntandise bwenti Pazo wagenze n'ogamba nti oyagala kuwa Katikkiro story eri Saadi. Ebyo bibuuzi bya kisiru nnyo bya kidongo Pazo zoli kyali wanga tena naswadde nnyo bulali vala sakulide na simu naswadde mwana. Gwe tugambe mbu ina Saadi story ensonga kyo olulimi lukuseerirako mu kuyimba. Leka ate naawe era sabiri byakweyiyyanga omanyi nti oyagala kuyiya byakubemula wakitegera butegezi bye ebitundu ebisasamaza abaana ebiwawaza abantu amatu n'ofuna ku bbuuki nira sitankubuulira toyina Saadi story tewali muntu mu nsi muno alina story nga nnungi. Abantu bayinza osharinga stories ziri Saadi era ate gwolina mu kusaaga. Industry tambulira ku gwe Pazo nti gwe oyina okufunawo omwaganyi okola ky'oyagala okukola kyonna ne Obuganda obusese bulodde mu Katikkiro omuddemu Lasita minisita wa Kabaka mbulookuba baganya oluyimba lwo. Ate n'owooza musimanyi weeyiya bweyo n'onya ssente z'abaana nga naawe okimanyi kyokola kikyamu Pazo nze nange empemula naye mmanyi kyenkola kikyamu era kyokolaba abantu abazze okuba nga bakubikkirira oba nga bakuwolereza ndaba bonna bawemuzi. Bonna ndaba baki bawemuzi. Pazo kankubuulire okimanyi nva mu Gagamero ekimu ku nkizi ekyali kisudde Gagamero kumanyira bwa Kabaka. Bebekulu yalinnya ku mmeeza n'Abagereka kyawanika nnyo Firebase. Bebekulu yanoonya ng'ofuna appointment ewa Kabaka naye nga Bobi yazifuna. Kyafuula Bobi Wine okubeera omuntu ow'ettutumu nnyo mu Buganda. Kikyengezako okugamba bw'obanga oddamu Obwakabaka weegendereza nnyo amala gakulembera ekigo.
Penge yes musanjufu n'akatono eri Lilipazo munango manyi olunaku rebava ne babagamba nno tebagenda kuddamu kuyimba ine Gravity munange yakozesa social media n'ayogera ebigambo kale n'ayingira nnyo Obuganda ate nga munange obanga oyogera ku Buganda obeera olina okwogera n'obwegendereza kubanga biba biyinza okutwaliramu kati munange abantu banyize ne bagamba n'omwana atatya Buganda kiki ennyo era nga abamu ku baavudde ne bagamba nti ennyimba za Gravity omutujju ne Lilipazo ziwerebwe sina kindi tebaddamu kuyimba paka omwami Abitex era naye avuddeyo n'abyogerako muyina maaso awo ngenda mubatuusaako ate naye mulabe kiki kyagamba tusobole okweyongerayo n'ekisa kya Mukama nga ate naye atunka n'Obuganda banange abantu ennaku zino obuzungu bungi ate tebakyekwekereza boogera kaate kimanyi nze nakuteekayo waggulu Gravity naawe obadde waggulu kakkane bwe baba nga babayise nga babaga nti ennyimba zimansa entungo osobola okugamba nti tezimansa ntungo naye kasita oyogera ebigambo ne bitanyumira bawuliriza ne bagamba ebigambo ebyo tebiwulikika bulungi basobola okuwawaabira basobola okubaako gye beekubira omulanga abantu ne babawuliriza bwe babagamba nti ennyimba kituufu misobola okugamba nti simuwe omulanga bebigamba naye eggwanga birigamba nti ennyimba teziwulikika bulungi wabairawo n'ensonga kakati aba social media bajja kubawaga omanyi bawaga ba social media awo ne Facebook bajja kubawaga kyekyo mutuviire ku Gravity waffe naye ogenda kwebaka mu nnyumba emyezi egi nga tokubanga Gravity must shine. Abitex y'omu kubawagira ennyimba z'abano abayimbi Gravity omutujjo ne Lilipazo ziwerebwe munnaye kubanga mbwe ebyobuwemu byo biyitiridde mu nnyimba zaabwe era nga mu kiseera kyekimu munnange ne Katikkiro Charles Peter Mayiga naye bamwambalidde oluvannyuma lw'okuvaayo n'agaana ennyimba za Gravity ne Lilipazo okuddamu okubwa ku leediyo ya musajja mukulu mu Bugalubindi enfo kyogenda adivisinga emmwanyi batwale emmwanyi batwale ebibira batwale ettaka lya Buganda ebikate bikyakwatagana olyeno oteesa kunkunira mu Nyongo oliko ekikyamu kati mbaha closing statement yagaddewo omwaka ng'oteesa ku mwanyi mutubalemu amagezi mweze nnyimba siziwulira ku CBS ye mukubi okumutuusaawo ku CBS mukubako ennyimba za Pasa emirundi emeka mubadde muzikubako emirundi emeka mulekerawo ku blackmailinga abantu mu bintu ebyekisirusiru musical failures. Awo nno wetutuuse Katikkiro Charles Peter Mayiga naye bamuwadde ebibi bannange abaana b'ennaku zino temukyateerako ddala n'abantu bakulu mubayisa mu kamwa nga we musanze munnange abadde Balista Timo yabyogedde munnange sinze yennamu ate nga we muwulidde ebibadde mu kavidiyo abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala taze enamba yange yeno eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kumala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. bwe tweyongerayo n'ekisa kya Mukama ono nno munnange avudde mu mbeera n'atabukira Onyango kw'otadde fina amasannyalaze n'abantu abalala ye n'obusungu kwabujje agamba nti lwaki bayingirira abaana abato lwaki bayingirira bizinesi z'abaana mwe bajja akasente ate akayambako munnange famire zaabwe balina amaka balina n'abantu abalala bangi nnyo be bayamba Lilipazo wamu ne Gravity omutujju era ayogedde bingi nnyo wamanga kwatadde n'okuwemula bannange obutamengera kubanga batuusako maaso wano era zibamikwano kamba sibulire wano Omukama abampeere kyonna kye musinga okwagala gwe wenna ayagala Suvia News Extra. Onyanga akola mu Buganda lwaki tebagenze mu kabaka w'ennono n'obuwangwa
lwaki olulimi lwaffe balwepankirako mbu onyango amanye ekigambo omunyo kyekitegeeza asobola okiwandiika mbu onyango onyanga ani amuganya okunyanga olinga ewaabwe kankubuulira ababadde ku pane eyo kabaswaza abaasoma kyekyaŋŋaana okusoma butabeera musiru lagadi n'enviiri z'enjeru n'obunene bwe n'olubuto lwe n'obwavu bwe nga naye adisikasinga ku gulavite ng'obadde gulavite obutujju obudde omusajja yayisa omunyo ng'omuwa obudde kati abo tebatuswazizza abo nga mukwata obudde bwammwe abaasoma n'amatayi gammwe nga mwogera ku munyo ng'omunyo oli yagambye omunyongo w'eggulu eggulu waliyo baganda kati Junior kandeta ekigambo kino mu Lunyarwanda bwe mba mpemudde bagere bampaabire kyogererwa na mu kyaki Imana rakoze imana ya tata imana ya baba imana kigambo kya Lunyarwanda urimana tabasha kubesha urimana sengeso musengeso urimana tabasha ku ekigambo kigamba oli Katonda ajjudde okukisa n'okusaasira oli Katonda ow'amaanyi oli Katonda asobola ekigambo kya Lunyarwanda imana nakyo kiri mu Luganda bagala kyate zibiyimba kati onyanga ateesa ate mu Luganda muleke kono na kiggwanga lyaffe onyanga ateesa ki mbonyango peno z'Abaganda muziveeko era kankubule Junior pala oyo mwana liri pozo yandigenza n'abafiira mu ngalo kati eyembwa yafiira amasanyalaze gye nalabira mu COVID eyembwa etalina kyakulya omukazi w'enkwe namugoba lwankwe abuuza abaana be namuyita nabo bonna bagagga basaamu mugagga bagagga bannantongo bagagga bakenzo eyembwa nagirabira mu COVID talina namakulu oyo alina ettima oyo kasasiro nze nkalaba akakazi kalinga amagumba g'ennyuma gasiya mufiira amasanyalaze kale nange nkoseza mutimbagano agenda mpaabire oyo minisita wa instability and ethics eyembwa ani yagironda mufiina amasanyalaze agamba fiina takyalina amasanyalaze alina matengo alina nkaka kati amasanyalaze galiwa oyembwa basajja bameka bamuyimiriza olunaku mufiina amasanyalaze agenda ayimbira mu masanyalaze g'abajjajjaabe oyo muyimbi wa mandwa ate kuliri pazo ntabuuka nze kankubuulire nze liri pazo nkaabya amaziga namulabako ng'agenda kufa eyembwa eve ku baana ebyo byadiba byasibwa mu kamwa kaabyo muliri pazo mbona namuyimbisa nanakuba oluyimba lwabwe kankubuuze fiina amasanyalaze kyamwavuza butayimba nnyimba zabuwemu ayina ki mu nsi ayina ki Pastor Mondo mulekerawo okuwa abantu abatalina budde mise fiina amasanyalaze naye kale eyembwa nenkubira essimu nsobola ogikunamira eyembwa nenkubira essimu ngikunamira nyinza okunamira embwa eyo nini nkasanga kakasaako nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural alina osteoporosis alina rheumatoid arthritis alina ebirwadde ebiri mutawaana bya joints omugongo afunye accident bannange byose byenjawulo kaddio kitegeeza omutima fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjavude olusi yeerabirayo alina arrhythmias memory loss olina omwana takola bulungi mu kilaasi bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana tulina mu katika kano tubayita prostate relax
kana akadagala kayamba abaana okutambula prostate cancer kabayamba okuana prostate enlargement bana olina cancer atandikiriza ali mu stage esokuba eyokubiri mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusangala kufekano tagenda kuddamu